po jako akawuwo. Oluvudde wa Kamalabyonna Henry Yatta akyaddeko ewa sipiika wa paalamenti n'amulopera ebizibu bannayuganda abali ebweru wa Uganda ebibaluma. Tulina national ID nayo tulina obuzibu bwayo era kiringa bwe tugambye nti nno tulina obuzibu bwa renewing passports. It also applies to the national ID kubanga oba olina ogenda e Washington okukola biometrics okuba nti ofuna either national ID oba passport yo. Ono ategeezezza sipiika nga nabo abawangalira ebweru wa Uganda bwe baagala okuweebwa omukisa ogwenyigira mu kukuba akalulu singa wabeerawo okulonda kwonna mu nsi yaabwe. Naffe abali ebweru nga twagala twetabe mu kalulu akanaabakaliwo akali wano e Uganda. Nga bw'owulidde mukulu atugambye nti nakyo kiri mu nteeso bakirowoozaako, it's under review era katusuubire nti nno Mukama n'abakituwa nga ffe ababeera ebweru. Henry Yatta era agenze mu maaso n'ategeeza sipiika nga bannayuganda bonna abawangalira emitala w'amayanja bwe bali mu bweraliikirivu eby'obyobugagga byabwe ebiri mu Uganda olw'ensonga y'ekibbattaka ekikudde ejjembe munda mu ggwanga lino Uganda. Ekirala kye twogeddeko kwe kuba nti nno tusaba gavumenti ebenge protecting diaspora investments. Ekirala kibadde kya ababba ettaka eri abantu abali ebweru. Ekyo ekintu kitukozezza nnyo kubanga abantu babanga wagenda n'ogula ettaka n'osanga ate eriyo omulala alina ekyapa mu ttaka eriryo lye wagula ng'oba yazimbamu n'ennyumba. So twagala okuba nti nno diaspora desk gye tulina mu Uganda etuprotectinga nga ffe abantu abali ebweru. Mu kwogerako gye bali omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu The Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga abagumiza ku nsonga y'okulonda n'abategeeza nga nabo bwe bali mu kaweefube ow'okulaba nga wabeerawo enteekateeka nabo ebasobozesa okukuba akalulu ku bantu ababeera beesimbyewo wano mu ggwanga kubanga nabo bannayuganda. You know, on the diaspora voting, we've just completed the law and we've very nearly made it. Actually, we had convinced the Minister of Justice to come with the amendment, but after he had brought it to me, after about 20 minutes, he withdrew it and said, you know, I've not consulted. But we almost, if he hadn't done that, I think we had already made it. But I think we are going to continue working on it. Kadaga era annyonnyodde nti nabo ensonga y'ekibbattaka esula ebabobbi omutwe naye ng'era bakola kyonna ekisoboka okulaba nga erinnyibwa ku nfeete. Land grabbing is an issue that also worries us because it's like an epidemic. But I think we shall continue speaking against it and see whether we can one day come to some settlement